nukusingira ddala bwe mbadde mbikula wa YouTube nimbikula Facebook nindaba radio nindaba TV oluusi mbadde mbijjako lwa bulumi nga lwaki gundi tayogera bw'ati bwaki kino akirese nga muli mpulira obulumi kati olwaleero mu bintu ebigenda okundeetera okwebaka ate kwe kujja ku flashlight. Amina. Yes, kati mpulira mu ka relief. Programu yes njagala tugidedicating ku baweeru wishers ba flashlight abalabi ba flashlight naye most particularly abantu mu diaspora. Nawulire naku nga mukwano gwange Segirinya ne Sewanyana nga government bakute nti bebatema abantu ebijambiye Masaka. You see, government anyway yatuuka tekyamanyi na kulimba, ekyokubiri tekyamanyi na kukola nsobi. Naye ntegedde wali okukola ensobi ng'ogira omuntu akoze n'ensobi n'ogikola bubi, waliwo okulimba naye n'okulimba nikukulema. Kabe muntu wa NRM wali ng'alina obwongo obutambula nga buliwe busanidde okubeera tasobola kukkiriza gavumenti kyeyakola okukwata Segirinya ne Sewanyana nti byabatema ebijambiya Masaka. Nga Greater Masaka yonna emirimu ebijambiya nope yeyagiwangula almost 95% if not 99. Kijja kitya omuntu awangudde ate kudde mu bantu be ababonereze n'ebijambiya ng'abatema? Olwaleero wenjogerera Kyagulanyi ali Kigo ne Secretary General kulaba Segirinya ne Sewanyana. Natunulira maama wa Segirinya mu kooti ng'akaaba amaziga. One day, somebody will pay for those tears. President Museveni bwayogera bwo buli n'obuyinza wali muzibi omunwa n'ataddamu kwogera. Imwe bantu mwe kambabuulire teriteeka erija mu ggwanga muno nga President Museveni yalireese nga tiririimu ebyabufuzi. Luno teeka lya kusiba abantu abawakanya President Museveni, si teeka lyabaziba emisango, si lya defilement nga bwagamba, si lya abantu abali mu nsi yaabwe olukwe nedda, lyabana byabufuzi abamuwakanya. Mugende mu maaso. Nze saagala abantu bano, saagala abantu aba opposition imwe nawe muli kurunu mulwane mu parliament. Just reason them out, mubareke bayisemwe teeka. It will catch up with them. Yo badde okimanyi nti oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Segirinya ne Sewanyana ebijambiya byayimirira. Era oluvannyuma lw'okuyimirira President Museveni n'avaayo n'agamba nti n'aleeta ekiteeso ky'okutawabiira. What a coincidence. You see, ensenu tekungulwa. Banange byembagamba abantu ba NRM, there is tomorrow. Abantu ba NRM nze simanyi kibali mu mitwe gyabwe ekirimu. You see, enkyukakyuka ziringa lumbe. Olumbe nga lwakugwiridde obeera onowula nti byalugaba takyayogera. Takyayogera kanziru agenze. Enkyukakyuka bwete bwezijja. Teri mukulembeze asobola okuteebereza nti enkyangenda taliiwo. Asigala mu comfort zone
ngagamba nja kufuga emirembe n'emirembe kumbe naye aba Afrika boka benjogerako n'okusingira ddala aba Uganda. Obote ng'akoma omulundi gw'okubiri yatukira Bushenyi yalya n'ettaka Bushenyi n'agamba nti olwaleero nkomyewo na tiketi emu sirina return ticket. kumbe kintu kijja naye emyaka 5 nga tinagwako Alright, mwenna bana Flash Lecture in Uganda tuli basanyufu olunaku olwaleero nti Mukubya Rugaba Katonda amusobozesezzaako sijja kuyita which kind of percentage abeereko wamu naffe musajja mulwadde era nammwe mumulaba naye nga kyaddaaki Katonda alina level gy'amutaddeko olunaku olwaleero gye tuvuddeyo na mu ddwaliro gye tukyaliyo naye nga bafunyeeko due to public demand n'agamba waayi ekyokukola talina kyagenda okukola kiri kintu kimu yeewaddeyo buddakiika butono abeeko wamu naffe olunaku olwaleero naye nga temwerabira nga nabagamba budde olunaku lwa bulijjo nti omuntu ono aba yatuweererako mu buli mbeera yonna nkyabasaba kuva ku management of the Flash Lecture in Uganda musigale nga mubeererako mwenna mwena abasobodde omucontactinga please be to God for that naye nga temujjangu okwo please go on and on and on be contacting him nga bwe nabagamba please buli kisa yenna asobola mukubire essimu ku namba z'essimu gye tubasobola lunaku zino buli lunaku naye nga tubasanyufu okubeera wamu naye olunaku olwaleero nabya Mukubya Rugaba eri 0772980933 ye namba Mukubya Rugaba ne tunaba ku program kindly call him as much as you can asobodde okutambula ku olwaleero omukama tusobozesezza tuli naye kisa kya Katonda Mukubya Rugaba tubaza omukama nti asobodde n'oba wamu naffe olunaku olwaleero obukuluma bukyaliko naye weewaawo wooli naye nga gy'otabadde ensonga zibadde nnyingi nnyo mu ggwanga omwali basegenya okubakwata Museveni ebyayogera ennaku naffe tetukyabitegeera omuli ne front y'Abesigye ebyo natwebuuza ebibuuzo ebyo byonna bitegeeza ki ennaku zino okulaba nti Besigye naye atandise ekibiina kye naye nga program ennaku olwaleero nze ngidedicatingidde mmwe bana Flash Lecture in Uganda eri Mr. Byarugaba Mukubya Rugaba n'okola nti nasobodde okwemirira ku twetaaga asigale nga akyasobola okwemirira ddala kindly call him Mukubya Rugaba abantu bakunoonyeza mu buli ngeri yonna naye nga webale bambi dakika z'otwadde okubeera wamu naffe olwaleero bana Flashlight ndowooza mujja kunsonyiwa eddoboozi lyagenda naye kusinziira nga bwendi kati ndowooza Katonda akyali nange nja kuwona naye nsooka kwebaza nase kwebaza yonna
abantu ebebweru abantu abebweru sirina ngeri gye nsobola kubeebazaamu. Sometimes oluusi bwe mba njogera I can easily break down, naye Rogers abantu abebweru banzijanjabye, abantu abebweru banzijanjabye. Ate n'ekisooka naawe nkwebaza, naye gwe wafuuka muganda wange, kikukakatako ne bato bange bali ababiri, Jakana ne Kaye. Anja kuba ntegeeza banna Flashlight Channel n'okutuusa okusaasira kwange kwa Dr. Agaba gyali mu bulwadde bwe. Kyesimanyi nti oba mu episode yayita gye twayogerako mu kugezaako kumusondera ku ssente nti twafaayo abantu bagezeeko kumusondera ku ki? Ku ssente. Agezeeko okutunuulira omugongo bwe guli gutya. Kale mu kyongo oli bwe yagaa nti omusaayi mukadde tulekanga ddagala lyo. Ayingidde mu myaka gye tugamba nti egy'obukulu so egy'obukadde. Naye mu kyo nja kubasaba nti muntu mulamu ddala atalinaawo nsobi gy'oyinza kuteekawo ya lugenderezo. Si nti butasobya, ffenna tusobya, naye amakulu nti abadde musomesa gye tuli n'ebigambo bibadde awo nga biwimwensa biteekeddwa okuyozaamu tuggyemu amakulu. Oluusi n'obwe mbeera mu buliri nga mpulira sirina yadde nagoogera, oluusi mbikurako katono ku Facebook, ku YouTube nimbaraba. Naye ekirala ekisemberayo mu kwebaza nziramu abantu abali mu diaspora. Katonda bwanyongerera emikisa. Amiina, amiina. Omuntu nakukubirako nakusabira, omuntu nakukubirako nakuweereza amata, omuntu nakukubirako nagamba genda mu ddwaliro nga tibeeganya. Mbebaliza ddala. Naye Rogers ekindeese wano leero ndina obulumi bwa mirundi ebiri. Obulumi obusooka obulwadde bwe ndina omugongo, baasanga nga discs 2 ezisooka zayonooneka. Abasawo bagezaako, simanye kinaabaawo, naye buli dokita ajja ndaba alinga asonga ku operation, ekyensinza okutya. Naye ekyo katubikwase Katonda. Naye bulumi bwe nkugamba bwa miringo ebiri. Obulumi bw'obulwadde, then n'obulumi bw'okutabeera ku Flashlight. Banange bw'obeera omunabyabufuzi, oluusi ffe tuli addicted. N'okusingira ddala bwe mbadde mbikula bwa YouTube, nimbikula Facebook, nindaba radio, nindaba TV, oluusi mbadde mbijjako lwa bulumi nga ngamba naye lwaki gundi tayogera bw'ati, bwaki kino akirese nga muli mpulira obulumi. Kati olwaleero mu bintu ebigenda okundeetera okwebaka ate kwe kujja ku Flashlight. Amiina. Yes, kati mpuliramu ka relief. At least mbere n'ekyenjogera ekyokubiri, mikwano gyaffe naye yes nabe bandabeko. Now en program yes njagala tugidedicating ku well wishers ba Flashlight, abalabi ba Flashlight, naye most particularly abantu bo mu diaspora. Thank you so much. Abantu abo barwanyi ba mugaso, government engeri gye tabafaako, nze njewuunya
those people can change this country. People in diaspora. Yeah, they can. Now, ebintu bingi ebize bibaawo nimpulire ennaku nawulire ennaku nga mukwano gwange Segirinya ne Sewanyana nga gavumenti ebakutte nti bebatema abantu ebijambiye Masaka. You see, government anyway yatuuka tekyamanyi na kulimba. Ekyokubiri tekyamanyi na kukola nsobi. Naye ntegedde wali okukola ensobi ng'ogira omuntu akoze n'ensobi n'ogikora bubi. Waliwo okulimba naye n'okulimba ne kukulema. Kabe muntu wa NRM wali ng'alina obwongo obutambula nga buliwe busaanidde okubeera tasobola kukkiriza gavumenti kyeyakora okukwata Segirinya ne Sewanyana nti byabatema ebijambiye Masaka. Ebijambiye ebyo byatandika mu 2009. Simanyi oba Segirinya yali luddawa, simanyi. Ebijambiya nibiddamu nga byamaanyi nnyo mu 2017. 2017 nze neewuunya abantu Abannayuganda ababeera ku mpewo n'abatufuga. 2017 ebijambiya nga byamaanyi e Masaka bino byo byaliwo. In fact bagamba nti omusango mukadde gwe gusala omupya. Segirinya ne Sewanyana singa tulina abantu abalina obwongo nga balowooza tibandikwatiddwa. In fact bandi referrinze ku 2017 nibalaba ekyaliwo nga Inspector General of Police mu kiseera kye yali General Kale Kiyura ng'apanza abaana balinga 10 ng'agamba nti bebatema ebijambiya ng'alimba. Akilipo ako tukalina. Yes, ekisingiza okunduma kakiripo ako naraba Kyagulanyi ng'akaleese. Ate abakatwala mu maaso ne babula. Bwaki tibabuuza General Kiyura yali kuki? Yali kuki mu kiseera ekyo? Yali kuki mu 2017? I remember yabaleta ku media center. Omu ku baana General Kiyura gwe yaleeta ya confessing n'agamba nti tubadde tutema ebijambiya naye tubadde tukolagana ne police ku media center. I remember Kiyura yagamba nani oyo mwana mumujewo. Since 2017 nkyabuuza ekibuuzo nti oyo mwana yalagawa. Nze ndowooza omwana ayinza kubanga takyali ku nsi kubanga ebyo ya confessinga ng'agamba tubadde tutema ebijambiya nga tuli ne police nga General Kiyura yamuleese ku Uganda Media Center. Bwaki timuvaawo ne munyonyereza General Kiyura yali kuki kuba ebijambiya? Ekyokubiri ebyobufuzi byaffe tibinaba kutuuka ekyokugamba nti abantu bapange okweta mu byobufuzi amuteringi Uganda tenaba kutuukaawo. Tenaba. Ekirala nga Greater Masaka yonna emirimu ebijambiya NUP ye yagiwangula almost 95%, if not 99. Kijja kitya omuntu awangudde ate kudda mu bantu be ababonereze n'ebijambiya ng'abatema? It is impossible. You see, it's just simple logic. Simple logic. Nawulira General Kahindo Tafire ng'agamba nti Greater Masaka yali bulungi ngeri mu mikono gya NRM. Owegende n'emikono bya NUP nti labe ebiriwo. And nobody reasoned him out. In fact, General Kahinde kye yayogera yali bulungi ngeri na NRM. NRM bweruzinze eri bubi. Owulira obwongo bw'abantu. Omuntu aruzinze n'awangudde anasobola kukozinga avoka mu bantu. Aruzinze. Simple logic. Abantu baffe nze simanyi ebibadde oluusi binkutula awaka
reasoning y'abantu gemba denjiraba nga mpulira now olwaleero wenjogerera Kyagulanyi ali kigo ne Secretary General kuraba Segirinya ne Sewanyana natunulira mama wa Segirinya mu kooti nga akaba amaziga one day somebody will pay for those tears. Ruliba rumu nge banta bari mu government omuntu omwe alisasura amaziga ago imwaba muti mumanyi Segirinya fe Segirinya tukuze naye nzijukira Segirinya yatusanga ku radio okusoka nga orusi tibamuwana kazinda nzijukira Segirinya nga acuka yari ndozo ba yari Joseph nga acuka no kugenda mu Bisiramu nga orusi nituyambako neza kakanzu aho nava unatandika kuba amasimu edobozi ya shebana naye government eno eyagara okumaliriza Segirinya nge mufudo omutemu ekitaliyo now echonze kanchireke bali mu kooti mu butari mu mateeka kubanga bawebwa beiru nanyini ayita nanyini nsi naragira nibadamu ni babakwata norwalero buli muramuzi gwe bagenda konti jango saro musango atya kubanga tayagara kuba wa beiru kubanga ayita nanyini nsi yagamba nti timuba wa beiru now mwe bantu mwe President Museveni asazeewo tayagara abantu baba webbiru okusingira ddala ye kyayita abantu abazize emisango gye tuyita capital offenses katugambe omuntu alidemu omunsi y'olukwe omuntu asa omuntu ebintu abawambu bwano obuto defilement nga kotadde ne rape bw'okira bakungulu n'olowooza mpora owagira Museveni notegedde kyenjogedde bw'okirabira kungulu n'olowooza mpora owagira Museveni naye bw'okirabira munda nowetegereza ng'olina obwongo nga buliwo busanire okubeera President Museveni bw'ayogera bw'oba olina obuyinza wali muzibya omumwa n'ataddamu kwogera imwe bantu mwe kambabuulire teriteeka erija mu ggwanga muno nga President Museveni yalireese nga tiririimu ebyabufuzi ekyokubiri nga etteeka eryo eriba liwerekebwako ekintu emabega abantu ababulijjo kye batalaba luno tteeka lyakusiba abantu abawakanya President Museveni si tteeka lyabaziba emisango si lya defilement nga bwagamba si ly'abantu abali mu nsi yaabwe olukwe nedda ly'abaana byabufuzi abamuwakanya mu myaka gy'enkaaga abaturaba mu biseera bya Obote ng'afuga yalina sekretary yewe mu kiseera ekyo yali w'amaanyi Secretary General oyo nyinza kumugerageranya ne Right Honorable Mama Mbabazi nga bwe yali ne President Museveni nga tibana bakwawukana bamuyitanga Grace Binjira we wafeeyo Grace Binjira yakwatagana n'omukama we Obote nibaleeta etteeka erye baatuumanga detention without trial nga balireese nga bo nga bagamba nti waliwo abantu abalwanagana endayiga
nga nibekwasa ekyo kumbe etteeka eryo baali balireetedde abanabyabufuzi ababawakanya abantu abamu mu kiseera ekyo aliwo abakiraba abangi tibakiraba ne Grace Bingira kennyini yali Secretary General mu kiseera ekyo teri kye yaraba. Secretary General Grace Bingira yali mukwano nnyo gwa Obote naye oluvannyuma akaseera nga mpawo kaganga bamaze kuyisaamu etteeka eryo detention without trial. Detention without trial kitegeeza mu Luganda nti okukusiba nga tawozesebwa bakukwatanga bukwasi nga bwe tuli wano n'ogenda bugenzi luzira nga towozeseddwa. Etteeka eryo ne bayisaamu lyali tteeka lya kitumbaavu, lyali tteeka lya byabufuzi nga lya kitemu. N'abanabyabufuzi mu kiseera ekyo tibakiraba ne baliyisaamu aba UPC kubanga be baali bangi. Wayinza kwawo n'abalala babawagira. Ekyengezaako kubategeeza Grace Bingira nga tiwanaggwawo emyaka ng'esatu yayawukana ne mukama we Obote. Nga Obote atandise kukola Grace Bingira ebyatakkiriziganya nabyo. Era Grace Bingira n'agobwa ku bwa Secretary General. Akaseera mpawo kaga Obote n'amukwata ne bane ng'ayita mu tteeka ki liri. Grace Bingira lye yayisaamu nnyo n'amaanyi n'amuteeka eruzira anti detention without trial. Ate n'agamba ki amini ng'awambye Obote mu 1971 ye yajyayo Grace Bingira ne bane nga Obote ayise mu tteeka ki lire lye baabaga. Bino mbireete byafaayo imwe abantu ba NRM. Imwe bantu ba NRM mbayise emirundi emeka mu mpulirize lino tteeka lyammwe. Mulina omuguwa mu nsawu zammwe abakyala muri omuguwa mugulina mu sikaati oba mu kaleega abasajja mugulina mu emiguwa mugina mu makooti gyammwe mugijemu mwetuge oba mugijemu mugisuule nga mugana etteeka eryo. Amateeka aga Uganda geze ng'ekora oba President Museveni gaze ng'akora nga gatagitinga aba opponents be gegaze nga gakora. Etteeka lya Public Order Management Act lyateekebwawo lwa Besigye wakuleetawo okutuwaaka ne bali muteekerako. Eyalireeta mu kiseera ekyo yali Secretary General muganzi nnyo eri President Museveni yali Right Honorable Mama Mbabazi. Public Order Management Act nzijukira mu 2016 nga Right Honorable Mama Mbabazi etteeka lyo balireeta nga mu 2011 mu 2016 nzijukira nzomu mu bagenda ne Right Honorable Mama Mbabazi nga tuvudde ku Museveni. Etteeka eryo lya nzijukira nga ngenda kolaba Right Honorable Mama Mbabazi ku Kira Road mu Komera nga bayise mu ki muteeka mu Public Order Management Act eryo baali bateekeddeko Besigye nga Right Honorable Mama Mbabazi yakoze eki yalireese. Mugende mu maaso. Nze saagala abantu bano saagala abantu aba opposition imwe nawe muli kurunu mulwane mu parliament. Just reason them out mubareke bayisemu etteeka. It will catch up with them. I am telling you. At one time. Yes. Atenze nekitandeetera obuzibu bw'amaanyi nga President Museveni ogenda mu myaka 8 n'oteekawo etteeka lino genda mu maaso liteekeko. Genda mu maaso liteekeko. Timulwana muleke baliteekeko. Tujja tuyisa bulungi. Yes. Eno teeka lya no bill. Lya no bill. Eno teeka balireetedde bantu ba opposition. Naye ate si ba opposition bokka na NRM essaawa yonna olwali wa NRM enkeero ojja kuva mu NRM. Aina we yagambidde nti agenda kusoma is compiling a list of ministers who are corrupt mu government ye na MPs who are corrupt. Yo badde okimanyi nti oluvannyuma lw'okukwatibwa kwa Segirinya ne Sewanyana ebijambiya byayimirira. Era oluvannyuma lw'okuyimirira President Museveni n'avaayo n'agamba nti n'aleeta ekiteeso ky'okutawa bill. What a coincidence.
in fact olwalero mba nsoma ku Facebook narabye mukwano gwange gw'umushana ng'aleeta technician omu abadde akora mu by'amasanyalaze ab'ebijambiye 40 bamusanze ng'agenda awakani bamutematema era ku Facebook n'atadeko ti ntisegerinya ne sewanyana nga b'amaanyi nga bamutawaana nti batuuse ne 40 ako kentaddeko obakyokooza bamanyi. You see, ensenu tekungulwa banange byembagamba abantu ba NRM, there is tomorrow. Abantu ba NRM nze simanye kibali mu mitwe gyabwe ekirimu. Bwa omuntu onyuta omwenge n'otamiira n'otuuka n'okugenda mu buliri bwa taata wo ne maama ng'otuusa awaka. Guba mwenge kyogwo. Kubanga abantu bangi batamiira naye bw'atuuka awaka bw'aba umuvubuka tasobola ogenda wa kitanda kya taata ne maama. Agenda naye bano bo okutamiira kwabwe nubwo batuuka awaka bagenda mu kitanda kya maama ne taata. Mama nakuba kibuuke kitamiivu bino. So bino ebintu nze mbiraba naye nga ndaba byakaseera katono. Byakaseera katono. President Museveni ne NRM uyo ng'onna muli mu lweguro olwammwe lw'ebyobufuzi. Naye bo balowooza nti ne transition gye twogerako nti bajja kusigala nga bateekeko omuntu waabwe mpaka. Mu byobufuzi batugamba nti teri munnabyabufuzi omuwanvu ennyo asobola kulaba enkya. Teri munnabyabufuzi muwanvu ennyo asobola kulaba enkya. The political future taliiwo. Twonna tubeeraawo ne tugeesinga ne tuyimagininga naye enseno nga bwetambula kiwaatuka buwaatusi. You see, enkyukakyuka ziringa lumbe. Olumbe nga lwakugwiridde obeera onoowula nti byalugaba takyayogera. Takyayogera kanziru agenze. Enkyukakyuka bwete bwe zijja. Teri mukulembeze asobola okuteebereza nti enkya ngenda. Taliiwo. Asigara mu comfort zone ng'agamba nja kufuga emirembe n'emirembe. Kumbe naye Abaafirika bokka benjogerako n'okusingira ddala aba Uganda. Obote ng'akoma omulundi gw'okubiri yatuukira Bushenyi yalya n'ettaka Bushenyi n'agamba nti olwaleero nkomyewo na tiketi emu sirina return ticket. Kumbe ekintu kijja. Naye emyaka 5 nga tinagwako yafuna return ticket. Yali tamanyi. Now bananga mujja kunsonyiwa nayagadde mundabeko bulabye. Kati ngenda kwogera kubanga abantu bangi bansabye ku kintu ekigroup kino Besigye ekyatonzeeko Kifront red card. You see, ekitawanya Besigye ne banne mu Luzungu tukiyita superiority complex. Bo Besigye ne banne engeri Kyagulanyi gye yajjamu n'olwaleero bamuyita baby mu byobufuzi. Wabula gwe bayita baby Yesu yali akyali baby naye abantu abagezi mu kiseera ekyo badetectinga baby ntono baby wanjawulo mu babebi bane. Obwana Yesu bwe yalimu in fact abantu abasinga obungi mu kiseera ekyabagezi nga Yesu tanaweza myaka 10 bali bategedde ntono omwana wanjawulo mu banne. Sina kindi onu alimu ekintu ekirala. Ekyokubiri Katonda yali n'abannabbi bangi mu biseera ebyo nayo kimanyi nti Katonda yakozesa abannabbi babiri boka okuwangula ensi.
okuwangula ensi mu byeddiini abaana bababiri ntaddemu kubanga n'abasiraamu batuwuliriza nabo wokubiri ntaddemu Muhammadi no asooka ye Yesu batwalina bannabbi bangi ne abo Katonda be yakozesa mu byobufuzi wamerukamu omuntu ogwo omuyeka nafuuka ensonga mwe mumuyita omwana mu byobufuzi nze sifaayo mumujoge nze sifaayo kubanga nkimanyi nti teri muntu ku nsi kuno yari afuuse w'amaanyi nga tasoose kujogebwa bonna bwe batera okuba tasoose kujogebwa tasoose kunyoomebwa naawe ekinyusi kye mbaleetera kino lwaki Besigye ataddewo ekisinde kino ekisooka state oba ekyo tuyita deep state kintu kigazi state esobola kukozesa mu ngeri bbiri directly or indirectly oba nga eyinza kukozesa ng'omanyi oba nga tomanyi Besigye mbarayirira n'ekisinde kye we tunatuukira mu 2026 Besigye ayagala kukola kamubaka mu byobufuzi nga state ye sponsoring ekisinde ekyo I can bet nga state ye sponsoring ekisinde kya Besigye. That's your personal assumption or yes. personal opinion? Yes. And I know. Hey. Manyi kikomezaawo Besigye. You see, ekirala abantu bewaffe bayingira mu mentality ngamba westerners bayingira mu mentality obendowooza enkyamu eri abalango n'abacoligi babeeranga nayo n'abantu b'engulu okutwalira awamu bo nga balowooza nti be balina okufuga eggwanga lino boka. They never thought about somebody else, not at all, oba any other region. Kakati abantu bewaffe ebo balowooza nti bw'ataba Museveni abeera Mbabazi, bw'atabeera Mbabazi abeera Besigye. Stupid. Enugwanga mwalijawa. Mwalijawa, you tell me. Mwalijawa. Nti mwe mulina okufuga mpaka. I am one of you. Nze mbabuuza kati mumbulire. In fact waliwo omwana omu twasoma mu secondary. Yankubira esimu n'esimu ye nagideleting. Mukwano gwange ngamba byarugaba ni wagira Kyagulanyi namuvuma. Ebigambo bye namuvuma bingi sobola kubyogera kazindaaro kano. Ni mugamba todanga muno kunkubira esimu. Nga yarowooza nti nze ndina okuwagira Museveni. Eva. Bamwagira n'ekigwa. Ne kigwa naye nabwo kitali wedde mumbulire nze ne Museveni twagatibwawa. That you should remain close. Nti ndina kumubeerako mpaka. Ani yatugata. Oraba n'omukyalo omugato olubusi mwawukana nibigwa ate byebufuzi. So westerners I am warning you. I am a part of you. I am one of you. That mentality must stop. Enugwanga ly'abana Uganda. Siri abanyankore, siri abakiga, siri abanyarwanda, siri abafumbira, siri abatoro, siri abanyoro. Ly'abana Uganda fena. Fena tulinamu omugabo. Tulinga omupewe ne that rolling ball. Yes, tulinamu omugabo. Baba malala yazuura bino mu bisanja bisatu yazuura bino awo okutte wafu
ate wajjako wano mulanga abatasaaga zino channel zolaba ez'abadokita n'abamu abalangirako obulango batya